Yes, for TV jimbandiza kadi kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribe ngate munyigene kadi yukira pastor ya Bugingo alumbiddwa ngada enansa na bitundu bye makage jigali jasula Akubiddwa Amasasi nenga isawa zino bifaananyi bye ali mulago ningi mbira ECB asimatuse yenenga driver we amanyikiddwa nga Mr. Richard oba mukulu Richard afiiriddewo. Abasajja abadde bazze okubanga bamukuba amasasi bazze batagetinze front seat. Back seat tebagifuddeko nnyo bazze batagetinze front seat kyovula aba driver tasimatuse nga bwe nabagamba mu video zange zasoose nti bana abadde bazze okubanga bamutta bazze batagetinze kifo kya maaso nga bamanyi nti oba oli awo yatudde maaso ne driver nditali mabega ekimuyambeko kubanga atakubwa masasi abadde ali mabega gyabadde yatudde naye nga driver we ye afiiriddewo mangu ku sport afiiriddewo ku sport kubanga bagenze okumugjawo okwagala okumutwala mu ddwaliro badde balowooza nti oba oli awo ali unconscious naye nga yafudde dda sigamba nti abadde yazidise wabula abadde yafiiriddewo dda. Munange ebimu ku ebitambatambula kadde kano ku social media era nga Pastor Rose Bugingo yoyo mulamu teke mulamu ali bulungi ali kiriya takosebwa just afunyemuko busikulwakyo obutonotono ku mikono ne ku binga omanyi naawe busikulwakyo obwendabirwamu ezinza okubanga zikoze eki zimementuse naye nga driver ye afiiriddewo ono abadde ayolekera mu makage bagambye amakage gali nansana amakage ge yakazimba yagazimba nansana gyabadde ayolekera era nga abasajja no badde bamuteeze era nga already olwandoza abadde basetinze nga alina okubanga attibwa olunaku olwaleero naye ate tekikoze eki tekisobose naye nga musajja driver ye bwatyo bali musajja watu wakoze eki bwatyo bwalugereddemu yafiiddewo ku sport era nga bagamba nti uno Pastor Rose Bugingo owa House of Prayer Ministries mu ddwaliro jaddusiddwa ekipayopayo oluvannyuma lw'abazigu okusindirira emmotoka ye amasasi agatiddewo driver we. Driver we mu kusooka abangi bali twebuuza driver yasimatuse oba tasimatuse kubanga mu kumujja wali okumutwala mu ddwaliro Mulago abasawo abamutte mu ambulance driver wa Pastor Rose Bugingo amanyikiddwa nga Richard badde bagamba nti just ali unconscious nga twana confirminga nti akoze ki nti afudde nti oba oli abadde basubira nti oba entunusi tezikyakuba kumbe already abadde yafudde dda musajjatu nga n'entunusi tezikyakuba olw'ensonga nti amasasi bamukubye mangi nnyo nga bo balowooza nti ne Pastor Bugingo nti waali mu kujja okukola ki mu kujja okuba amasasi kumbe ono yabadde mabega era batandise okuba amasasi olunakola ki n'agwa cover badde bazze batagetinze maaso nga mwalaba engeri gye battamu small access bajja batagetinze maaso badde basubira nti ne small access nti oba oli awo ayinza okuba kwegamba nga batagetinga small access basubira nti small access yaliyo maaso ne driver we badde basubira nti oba oli awo ne Pastor Rose Bugingo nti perhaps nga bonagamba nti oba oli awo nti ayinza okuba nti naye yatudde maaso naani ne driver we ekitabadde kituufu boje sibaddemuko naka perhaps nga omanyi nti oyinza ogamba nti oba oli awo tikatugezi tulabe ayinza okuba ali muki ayinza okuba ali maaso ne driver we nti batudde bonna maaso kirabika kibadde bazze balina mbungo nga bo engeri gye bakoze ki gye bakibazeemu munange ebitambatambula kadde kano ku social media naye nga ye 2024 ayinza obutabeera mwangu kubanga twakatambuzako nnaku lumu lwakubiri naye ensasage etandikiddewo munange ebitambatambula kadde kano ku social media katusabe Katonda omwaka ayongere okubanga agugonzaamu kubanga guyinza obutabeera mwangu era nga Pastor Rose Bugingo munange awo ali mu ddwaliro Mulago yetakosebwa just afunyeko obusikulwaki driver yafiiriddewo era Pastor Bugingo yambagambye nti ekimuyambye abadde mu back seat kisokuta ekifo ky'emabega tabadde mu front seat mukulu Richard driver abadde amuvuga yabadde mu front seat olw'ensonga nti yabadde avuga Pastor Bugingo abadde yatudde mabega kikimuyambye naye nga sitali bubi
ekifaananyi ky'olengera kye kifaananyi kikola ki ekitambula essaawa zito kinnaakafuna ekiraga ng'ali mu ddwaliro. Awali mu ddwaliro gy'addusiddwa, embeera yisimbi, just afunye bufusiku lwaki lw'ensonga nti yagudde kava. Amasasi gonna ge bakubye gabadde just gakuba bbali driver gwe bakoze ki gwe bakubye bo bazibaga maasa nga basuubira nti oba oliawo baatudde bonna mu maaso naye ate Pastor Bugingo abadde mabega. bye bitambatambula kadde kano ku social media. Bakitafa additive ki subscribe atonyige ne kale kimpereka like munambe bazambagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga munfollowinga batumedekawe mu ggwanga erya Saudi Arabia kosa ne Bahrain kosa ne mu ggwanga erya Oman. Mubeere bulungi sena nga ofollowinga updates nkyazikuwa naye nga ye Pastor Bugingo tali bubi just driver yakoze ki driver musajja atu afiiriddewo ku sport n'okwali badde basuubira nti oba oliawo entunusi ze zabadde zikyakuba nti oba oliawo alabika ali unconscious naye abadde yafudde. bye bitambatambula kadde kano ku social media. Pastor Bugingo ye ali bulungi, beera bulungi.